حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن عيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول أخبرنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله. Omuwala atemera myaka 20 avudde mu mbeera n'avuma nnyina nga kwatadde n'okumugamba nti takyali nnyina yafuuka mujja we okuva lwe baatandika okugattika naye abasajja. Anti Nakangu w'emyaka 20 yakakanye ku nnyina Nakagwa Jane eyakera enkya n'amuzaala n'amuvumira mu lujjudde nga bwamujolonga mbatuuze. Nakangu okuva mu mbeera kyaddiridde abatuuze ku kyalo Ndoddo ekisangibwa mu ggombolola Kamengo mu disitulikiti y'Empigi okumuloopewa nnyina Nakagwa bwe babeera ku kyalo kye kimu nti ayikiriza okubavuma era bamukooye era baagala ave ku nju z'akayaga kw'abadde asula. Nze muzaalira ddala mwana wange wakubire omwana guuli omubere birya mbadde mbeera naye kasookedde ozaala olubuto olwange lwakusala era lwasala era kaaba era okyakaaba ngule mukwatire 15 amuntwalire amuntonya otwale buli wamu yagenda azaalawo wani waliwo ebifaanana bitya biswaza gwe Zara si kyapa gwa butuyigiriza gwe saba abakuzanzikira mu bitooke ebintu bye bikasukiddwa wabweru. Nakagwa yazze n'obusungu ng'agamba nti abulidde omwana ono era akooye era olwabadde okutuuka n'atandikirawo okumuwenyula emigo nga bwamubuuza ensonga emulumbi abatuuze n'abavuma ewatali nsonga. Ogolooza nnyina kyentidde sina kyentidde naki. Nakangu bakira nnyina amukuba emiggo ng'alinga akuba omugogo era nga teyeekyusa kyokka ebigambo byabadde amuwekereza nga bizito. Ono w'olumotoka ayagala kuwunga obola wange obujja bukuluma alina okumpalana kuba ndi mujja we. Mwayagala kwange nava mu ky'omwana nenfuuka mujja we n'okuva kunoonyeza eddagala erinsiraanya gwembwa ani akusinga gwe okulireeta kuno wali undeeteza kitange wali togenze kubasawo enteza kitawo nga gwaziguze tuyitekebidde wali tewali saagala kumanyira tabankwate nani wadda. Abamu ku batuuze balabye omwana ameze bulala ku nnyina nabo ne beekyawa omu n'abaka omuggo omunene n'amera ku Nakangu era ono yakakanyiza ku mbeera ng'agamba nti omuwala abadde ayitiriza okubawemula. Ben Sentongo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Alhamdulillahi al-mannan sahibi al-fadli wal-ihsan
أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه الكثيرة المتواترة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أرسله ربه تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فأما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أيها المسلمون، جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بمن تفضل عليها، وليس في الناس أفضل إحسانا من إحسان الوالد إلى والده، من إحسان الوالد إلى ولده. ومن أجل ذلك قرن الله سبحانه وتعالى حقهما بحقه، فله العبادة والإخلاص، ولهما الرعاية والإحسان. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. عباد الله، فقد جاءت الوصية في كتاب الله عز وجل على بر الوالدين والإحسان إليهما. قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. بدوا الله تبارك وتعالى بكم غاني ونمناكو للجماعة سوسو كتند الله سبحانه وتعالى. ويو الله سبحانه وتعالى اليوم يكا ومغابي إلى الله سبحانه وتعالى ننيني برونج نكرونغوسا إلى abaddu subhanahu wa ta'ala. Mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo ge amajjuvu gatali mu bukendeevu bonna, ne musaba okusaasira ebyengera n'emirembe kuwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatutumira ng'ekiyama kinaatera okutuuka, ng'azze okutusanyusa abanakola emirimu emirungi nti bajja kwesiima, n'abo banajeemera Allah subhanahu wa ta'ala nti bajja kufuna ebibonerezo ebirume ennyo. Abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, jubirat nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Emyoyo gy'abantu Allah subhanahu wa ta'ala yagifuula, yagiteekamu fuse nga gyagala nnyo omuntu alongoosa gye giri. Abantu baagala nnyo omuntu alongoosa gye bali. Wataallaqat alqulub biman tafaddala alaiha. Era emyoyo girina nnyo akakwate, gyewunzikira nnyo, gyekubiira nnyo n'okubeera nga gyagala nnyo omuntu abeera nga alina akalungi kaba agikoledde. Amakulu abantu baagala nnyo omuntu yenna aba alina akalungi kaba amukoledde, era awulira nga omutima gwe gumwagala, era awulira nga omutima gwe gwekubiira nnyo gyali, awulira nga omutima gwe buli kirungi kyonna kigwagaliza omuntu oyo aba alongoosezza eri omwoyo ogwo oba eri omuntu oyo. Era abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, walaysa fi nnas afdalu ihsanan min ihsani lwalid ila waladihi. Mu bantu bonna abalongoosa oba baali batukoledde obulungi, teri muntu yali alongoosezza, teri muntu yali akoledde kalungi, teri muntu yali ayisiza bulungi ng'omuzadde empisa gy'ayisaamu omwana we. Teri muntu yali alongoosezza eri munne ng'okulongoosa kw'omuzadde kwalongoosa eri omwana we. Era wa min ajili dhalik, n'olw'ensonga eyo
okuba nti abazadde balongoosa nnyo eri abaana baabwe, faqad qarana allahu subhanahu wataala haqqahuma bihaqihi. Allah jalla waala qarana haqqahuma bihaqihi. Allah jalla waala yaddira haqqi y'abazadde, omugabo gw'abazadde bye tuteekeddwa okubakolera, haqqi gye batubanja, Allah subhanahu wataala n'agigatta ne haqqi ye olw'obulungi abazadde bwe batukolera. Allah subhanahu wataala yaddira haqqi ye n'abeera nga agifudde nti nnongo ne haqqi gye tulina okuwa bakadde baffe. falahu libadatu wal ikhlas. Allah subhanahu wataala haqqi eyiye ayina okusinzibwa n'okubeera nga tukola emirimu nga tugikola ku lulwe. ate abazadde walahum arriayatu wal ihsan. Allah subhanahu wataala nabo n'abeera nga yabawa okubeera nga tubalabirira bulungi n'okubeera nga tubayisa bulungi. ebyo Allah subhanahu wataala mu Qur'ani yabifuula bibiri birongo mu Qur'ani, era zezimu ku ayati Ibn Abbas zayogerako mu Qur'ani nti mulimu Qur'ani ayati ziri 3 naye nga zirina ebintu birongo bibiri. kyokoze Allah ayinza obutakikkiriza okutuusa nga n'ekyokubiri omaze okukikola. zirina ebintu bibiri, muzo mwe muli aya eno Allah jalla wala gyagamba wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a. sinza Allah tomugattako kintu kirala. eyo ye haqqi Allah gyabanja omuntu, okubeera nga asinzibwa nga tetumuteekako kintu kirala kyonna mu kumusinza. Allah bwe yamala haqqi ye okugitutegeeza yazzaako haqqi y'abakadde ababiri, n'agamba nti wabil walidaini ihsana. n'abakadde ababiri ye haqqi eddako okubeera nga bayisibwa bulungi. era Allah subhanahu wataala n'alaalika nga tteeka n'akisalawo mu bye yalamula n'amala. Allah jalla waala yagamba nti waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah yasalawo nga tewali asinzibwa okubeera nti okujjako nga tusinza ye yekka Allah subhanahu wataala. Allah ekyo yakisalawo okubeera nga muno mu nsi ne mu ggulu tewali ateekeddwa kubeera nga asinzibwa okujjako ye Allah subhanahu wataala. Allah bwe yamala n'agamba nti wabil walidaini ihsana. n'abakadde ababiri okubeera nga Allah yakiramula n'akisalawo ne kiggwa okubeera nga tulongoosa gye bali. imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffi. Allah nawa embeera emu ku mbeera abakadde ze batuukamu n'agamba naddala basobola okuba batuuse emyaka gyabwe egy'obukulu nga bakaddiye, kubanga ffenna abali wano tulina abazadde, kababeere nga weebali tulina bye tuvunaana okubakolera era balina bye batubanja. abamu mu ffe tulina abaana bye tuba twagala abaana baffe babitukolere, la budda ffe tuteekeddwa kubeera nga ffe tusoose okubeera nga tubikolera abakadde baffe. embeera omwana wo gyakulaba ng'ogyeyisaamu eri mukaddewo yembeera omwana wo ojja kusuubira okubanga ajja kugikuyisa fil mustaqbal mu maaso, kubanga empeera y'obulungi era kibeera kirungi, empeera y'ekibi era kibeera kibi. bw'onoobeera nga abaana bo bakulaba nga toli mulungi eri bakadde bo, abaana bo bagenda kukoppako ekyo, naawe mumaaso tosuubirayo baana bo kubeera nga bagenda kuyisa bulungi. Allah subhanahu wataala aga nti imma yablughanna indaka alkibara. basobola okuba batuuse emyaka gyabwe egy'obukulu, ahaduhuma aw kilahuma, omu kubo nga yasoose okukaddiwa. ebiseera ebisinga abasajja bebasooka okukaddiwa kubanga batera okuwasa abakyala nga bato. omu kuba ayinza okuba yasoose okukaddiwa, oba bombiriri nga bakaddiye. omuntu bw'atuuka mu myaka gye egy'obukulu ebiseera ebisinga oyinza okumulaba ng'akaddiyidde ddala ng'ebintu byonna takyabitegeera mu ntegeera y'amangu, ng'ebimu bikwetaagisa gwe omwana okubeera ng'ogonzaamu mu bigambo, okubeera ng'omuddiramu, okubeera ng'omunnyonnyola, okubeera ng'oli mwetoowaze. Allah naga nti bwe baba batuuse emyaka egyo egy'obukadde fala takul lahuma uffi. togezanga n'obagamba ekigambo ekyenkana nti uffi, just nyukuta 2. oba abamanyi bavunula uffe mu bigambo bingi, bagamba nti kwe kusiiya. abakadde tebabasiiya. aba ne bavunula uffi ne bagamba nti wahatta n'okutambuza ebigere ng'obisiita. mukadde wo senga akuyise n'otambuza ebigere ng'obisiita, obalibwa nti omugambye nti uffi. abalala ne batuuka okugamba nti mukadde wo ku mulembe gwaffe okukubira essimu n'omukangukira ng'oyogera naye ku ssimu, kibalibwa nti ogudde mu zambi lisinga okuba eddene ery'okujemera abakadde. fala takul lahuma uffi wala tanharuhuma. ate tobakangukiranga. omukadde otekwa kubanga eddoboozi lyo lyeriri wansi ku lya mukaddewo. wakhfidhu lahuma janaha dhulli min arrahma. beera nga okkakkana awali bakadde bo, beera nga okkakkana buli wonna wobeera awali bakadde bo, bekkakkanyize. era Allah subhanahu wataala n'atuwa edduwa ti omuntu ayinza okubeera mukassira,
liwalidayhi nga tatuukiriza buvunanyizibwa bwateekeddwa kubeera ngaakolera abakadde. naye bwobeera nga totuukiriza buvunanyizibwa bwoteekeddwa kukolera abakadde, olwosigaza ekintu Allah kyeyakuwa era mwoyinza okuyitira naga nti waqul rabbi rahamuhuma, gambanga nti buli lunaku Allah saasirira abakadde bange. waqul rabbi rahamuhuma ay Allah bansaasirire bombiriri kama rabbayani saghira, nga nange bwe bandera nga nkyali mwana muto, nga bwe balongoosa gyendi ne bankolera ebirungi nga ndi mwana muto. oyinza okuba ekyo kikola itirafa litaksir, olwokwekakasaako nti mubutuufu oyinza okuba totuukiriza buvunanyizibwa bwoteekeddwa kukolera abakadde. bwoba tobutuukiriza akiri sigala nga obasabira Allah, tayi Allah bansaasirire. akiri olunaku basabire emirundi 5 gyoteekeddwa okubeera nga osaala, nga buli swala oteekeddwa oga nti Allah nsaasirira abakadde bange, ay Allah nsaasirira abakadde bange. wakadhalika fakad jaat lwasiyatu bibirrihima fi kitaabi llahi azza wajalla, okuyisa obulungi abakadde abooluganda basiraamu Allah subhanahu wataala yaleeta mu Qur'ani okukiramira abantu mwenna. wasiya ekiraamo ne kijja nga kiramba mu Qur'ani naye nga kizze kubategeeza nsonga y'abakadde. ekiraamo kibeera kikulu nnyo Allah bw'aba akulamidde. olaba ebiraamo by'abantu bye batulamidde tubitwala nti bikulu, naye Allah subhanahu wataala agamba wawassaina al insana biwalidayhi, twalamira omuntu, twakuutira omuntu ku bakadde be amakulu okubeera nga abayisa bulungi. lwaki abayisa bulungi? ezimu ku nsonga Allah subhanahu wataala zeyayogera naga nti hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain, mukaddewo akuzaala maama yakusitula mu lubuto lwe wahanan ala wahani, buzito ku buzito, nga gwe buli lweyongera nnumu okukula ate ye yeyongera bunafu. buli lweyongera okukula nga ate ye omukadde yeyongera bunafu. bamaama bangi obasiŋŋaana nga bamala okufuna olubuto abasinga embeera zaabwe zikyukira ddala. oyinza okusiŋŋaana nga ebyokulya bye yali alya ebimu abivuddeko, osiŋŋaana abamu nga takyayagala kweteekako ngoye, naye nga gwe buli lweyongera okukula ye yeyongera bunafu, yayongera kunafuwa. abalala balwalira ddala, abalala n'omusiŋŋaana nga takyayagala kunaaba, abalala n'omusiŋŋaana mu mbeera nga eragira ddala nti ali mu buzito. ate abalala bwekituuka ku ssaawa ey'okuzaala n'atuukira ddala okulaba okufa. abakyala abamu balabira ddala okufa mu ssaawa y'okuzaala, ne yeegomba senga teyazaalibwa ku ssaawa ey'okuzaala, akyukira ddala. bw'oba oyagala genda emulago we bazaalira, ojja kulaba obulumi obuli awo, ojja kulaba edduwa eziri awo. essaawa y'okufa ng'etuuse, abamu babalongoosa ne baga nti omwana aganye okuyitawo, okakala ne bamusala. ayazaalibwa nga talina kiwundu n'afuna ekiwundu, n'afuna olukindo olw'okubeera nga ojja kubulamu buno obwensi. n'osiŋŋaana omulala n'azaala emirundi 3 ne bamugaa nti komaawo tokyasobola kuddayo kuzaala. obulamu bwe ne bubeera nga bunafuye. okuva olwo ne bamukomya nga takyasobola kuddayo kuzaala, naye nga enkindo z'ayina zonna zizze ku lubuto lwe lwa kigambo kimu kuleeta mwana ku dduniya kuno. abamu ne babalongoosa mu kiseera ky'okudda engulu n'atasobola, n'ayitirayo Allah subhanahu wataala n'amujjulula, ate omwana n'abeera nga asigaddewo kuno ku bulamu obwensi. omwana n'akula ng'omukadde tamulabyeko, omukadde obulamu bwe bwagenda, naye bwagenda lwa nsonga egi kubeera nga aleeta omwana oyo ku dduniya. abasinga bwamuzaala n'amukubawo, n'atunula ku sayidi n'alaba omwana akamwenyumwenyu maama kaafuna ng'alinga kamwerabiza obulamu bwonna bwayiseemu obw'obulumi olw'okulaba nga gwe oli mulamu. okuva olwo n'afuuka nga kyekyokwebaga lwakyo, yakusitula n'akuyonsa. Allah subhanahu wataala nga bwaga nti n'okuyonsa okujjamu myaka 2 ng'oli ku mata ga maama, toyagala kuva waali, naye yennyini tasobola kufiiringa free nga takulabawo. obulamu bwe bwonna neyeresa otulo ng'ayagala obeerewo, neyeresa ebyokulya ebirungi ng'ayagala atisiti gwe obirye, neyeresa buli kintu kyonna okwambala. ebiseera ebisinga subhanallah tutuuka ku nnaku ezayidi, tulabye abazadde bangi nga tebatungisa ngoye ezayidi, ne basaalira mu ngoye enkadde, naye abaana baabwe ne babagulira engoye ez'okusaaliramu ne bazeeresa bo. abazadde bangi balekayo sukaali ne batamunywa, naga nti naye abaana katubaleke, baana tebajja kusobola kunywa kyayi nga taliimu sukaali. abazadde bangi tubalaba nga beeresa ebintu ebisinga okubeera ebirungi, ne babeeresa olw'abaana baabwe, nga buli kalungi kaafuna konna ayagala omwana yaba asooka okubeera nga akafunako. yensonga lwaki Allah subhanahu wataala kyajjanga faridhatun min kitaabillah. Allah subhanahu wataala yakiraalika birrul walidaini ibadallah, okuyisa obulungi
abakadde baddu ba Allah tabaraka wa taala faridatun fi dinillah wa min almithaq alladhi akhadha Allah bihi ibada, kyeshimu ku bintu ebyetteeka Allah jalla waala byeyatulalikako mu busiraamu. bwoba oli musiraamu ne mu ddiini ezasooka ng'agamu ku mateeka Allah subhanahu wa taala galalika ku baddu okubeera nga bayisa obulungi abakadde. yagamba owekitiibwa Allah subhanahu wa taala wa idh akhadhna mithaqa bani israil, jjukira lwe twakola endagaano n'abaana b'ennyumba ya Israil. jjukira endagaano gye twakola nabo. ndagaano ki? la ta'buduuna illa Allah, nti temusinzanga kirala okugjako Allah, wa bilwalidaini ihsana, n'okubeera nga mugenda kuyisa bulungi abakadde bammwe. eyo ndagaano Allah subhanahu wa taala yajjanga agikola nayo buli bantu bonna abakakasanga nti bannaddiini, nti mulina okumusinza Allah subhanahu wa taala n'okubeera nga muyisa obulungi abakadde bammwe. ezo ze zimu ku ndagaano eziri mu ddiini yaffe ey'obusiraamu n'ebibiina ebyasookawo nga Allah jalla waala yabakozesanga endagaano okuyisa obulungi abakadde baabwe. fasuhbatu lwalidaini khuluqu lanbiya wa daabu salihin wa sababu litafriji lkurbat. qala Allahu azza wa jalla fi wasfi nabiyihi Yahya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. baddu ba Allah tabaraka wa taala, omuntu okubeera nga yeeyisa bulungi eri bakadde be, okubeera nga omuntu alina empisa nnungi awali abakadde, yemu ku mpisa z'abannabbi bonna. bannabbi bonna Allah subhanahu wa taala be yatuma, ezimu ku mpisa ze baabanga nazo mwabangamu okuyisa obulungi bakadde baabwe. nabbi Yahya alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa taala bwe yali amwogerako mu Quran yagamba nti wa barran biwalidayhi, yeeyisa bulungi nnyo, ayina empisa nnungi nnyo, ayisa bulungi nnyo bakadde be. ekigambo birru kitegeeza ismun jamiu likulli khairi, lyerinnya eririmu buli kalungi konna, linnya erigatta buli kirungi kyonna. amakulu nabbi Yahya yalina okuba nti mu mpisa ze yali ayina Allah zamutenda nazo, yali yeeyisa bulungi nnyo eri bakadde be. era Allah subhanahu wa taala agamba nti walam yakun jabbaran asiya, teyabaako muntu mawale, teyabaako muntu wakwekuluntaza, teyabaako muntu mujeemu. eyo yali empisa y'abannabbi. nabbi Yahya Allah amutenze n'empisa ey'okuyisa obulungi abakadde. wakala ani Isa alayhi salatu wassalam, ate Allah bwe yayogera ku nabbi Isa alayhi salatu wassalam yagamba nti wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya. nabbi Isa alayhi salatu wassalam yayogera nti Allah antumye, naye mu byantumye nabyo yayogera bingi, mulimu okusaala, naye natukane ku kigambo ekigamba nti mu Allah byantumye nabyo wabarran biwalidati, Allah ndagidde okuyisa obulungi maama wange. Allah ndagidde okuyisa obulungi maama wange. walam yaj'alni jabbaran shaqiya, Allah tanfudde muntu mwononefu, Allah tanfudde muntu mawale, muntu wa fujjo, omuntu ayonoona. nabbi wa Allah subhanahu wa taala Allah namukakasaako mu byazze nabyo nti mulimu okubeera nti amulambidde okubeera nti agondera maama we. fabirru lwalidain kana sababan fi aqidi Musa alayhi salatu wassalam, okuyisa obulungi abakadde, okumanya mpisa yabwannabbi. bannabbi bonna betwagala okuluŋŋamirako yali mpisa yaabwe. nabbi Musa alayhi salatu wassalamu, okuyisa obulungi abakadde abaana abawala kwe baalina kwafuuka ensonga ey'okuwoowebwakwe, n'afuna omukyala n'amuwasa, naye nga kyayitira ku baana abawala. abaana abawala aba nabbi Shuaibu, nga bwe kyogera nti yali nabbi Shuaibu, baali bayisa nnyo taata waabwe, era ng'awamu n'okuba nti baana banafu, baana babuwala, olw'obuwulize bwe baalina ku taata waabwe, bagenda nga ne balunda ensolo ne batuuka okwagala okuzinywesa, ng'ate batya okwetabula n'abasajja, naye nga tebalina kyakkola kubanga bagonvu nnyo eri taata waabwe. paka nabbi Musa alayhi salatu wassalamu lye batuukako ng'abaana abawala batudde wabbali, abantu banywesa ensolo zaabwe, n'ababuuza nti kiki ekibatuuseeko? ne bamugamba nti munaye tetusobola kunywesa nsolo zaffe okutuusa nga abasajja ab'amaanyi bavuddewo, oba olumu tujja ne tusiŋŋaana oluzzi bwe tulina okunyweseza ensolo zaffe nga luliko ekiyinja ekyabikkibwangako, tulina kutuulawo ne tulinda abasajja ab'amaanyi ne bajja ne bakijjawo ne tulyoka tunywesa ensolo zaffe. baana babuwala, naye ngaekyo bakikola olw'okugondera mukadde waabwe. Musa alayhi salatu wassalamu n'abanyweseza ensolo zaabwe, n'asitulawo ejjinja n'anywesa ensolo zaabwe. oluvannyuma n'adda wabbali muti n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala. abaana bwe baddayo ewa taata waabwe ne bamubuulira nti bafunye omusajja omuzira kisa, omuntu mulamu, yabanywesezza ensolo zaabwe kwolwo olunaku.
paka namutumya omwana ow'obuwala omwo najja. qalat namugamba inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana, namugamba taata akuyita abeere nga akusasula empeera ey'okubeera ng'otunywesereza ensolo zaffe. ekyaddirira nabbi Shuaibu alayhi salatu wassalaamu nakwata muwala we oyo yanona nabbi Musa nabeera nga amumuwadde namuwasa. naye okufumbirwa kw'omuwala oyo okubanga afuna nabbi era namuwasa nga nabbi wa Allah, okufuna obufumbo obwo kwayita mbuulize n'obugonvu abaana bano abawala bwe balina eri bakadde baabwe. abaana ab'obuwala abamu banoonya obufumbo ne batabufuna, ne bakuba amasimu, abana batuka n'okwetwala ku TV ne beeranga mubanoonya babawasa. naye ng'oba oli awo ekkuba ate eriyinza okuyitwamu bafune obufumbo byakugondera bakadde baabwe nakubayisa bulungi. Allah nayisizaawo nga bwekikola ku nabbi Musa ne muwala wa nabbi Shuaib. fabirru lwalidaini ibadallah muqaddamun ala kathiri min al'amali as-salihah wa hatta al-jihad fi sabilillah wal hijra wa salatu at-tatawwu. okuyisa obulungi abakadde baddu ba Allah tabaraka wa taala, okugondera abakadde kwakulembezebwa ku mirimu gyonna emirungi gye tukola. emirimu gyonna emirungi gye tukola, ne bwebera jihadi ng'ogenda kulwana mu kkubo lya Allah, wa hatta ne swala ezimu eza sunna. abamanyi bagamba nti senga mukadde wakuyita ng'obadde osaala eswala eya sunna ogisazaamu n'oyanukula okukowoolebwa kwa mukaddewo, togenda mu maaso na swala ng'omukadde akuyise. okuyisa obulungi abakadde kwakulembezebwa ku mirimu gyonna gye tukola mu nsi muno egy'obusiraamu. jaa rajulu ila nabiyi sallallahu alayhi wasallama yasta'dhinuhu fi ljihadi faqal ahayyu walidak qala naam qala fafihima fajahid muttafaqun alayhi. ekikulaga ekyo kyenva okwogera, omusajja ajja eri nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yasta'dhinuhu fi ljihadi, ng'amusaba nti nabbi njagala kugenda naawe tulwane mu jihadi, tulwane mu kkubo lya Allah, awamu n'empeera ennyingi eziri mu kulwana mu kkubo lya Allah. nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamubuuza nti ahayyu walidaka, bakadde bo webali balamu? qala naam, namugamba webali. qala fafihima fajahid, nabbi namugamba ddayo jihadi eyiyo genda ogikolere mu bakadde, genda olabirire bakadde bo, genda obayise bulungi, ojja kufuna empeera ng'ez'omuntu agenze n'alwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني خرجت إلى الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما رواه أبو داود في سننه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قام انت اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم مسجل يجي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال لا مغامبا اني خرجت الى الهجره نبي نفلمye kindese kusenguka kubanga empeera ezaali mu kusenguka ng'odduse eddiini yo zaabanga nnyingi mu maaso ga Allah. ogwo mulimu ogutenkanika, era abaasenguka ne bava e Madiina e Makka ne bava ne mu bitundu ebirala ne bajja e Madiina baakulembezebwa mu busiraamu mu nsonga zonna, baakulemberanga. kati sahaba ajjeewa nabbi amugamba nabbi nfulumye nange ekindeese kusenguka mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, naye wenzijidde taraktu abawayya, ndese bakadde bange yabukiyani nga bakaaba olw'okubanga mbaleseewo n'ensenguka. faqala nabbi namugamba idhhab, dayo genda gye bali, fa adhikhuma, obasese kama abukaitahuma, nga bwobakaabizza. ebyokusenguka byesonyiwe, gwe ddayo awali bakadde bo, olw'okuba nti abakadde bo bakaabizza tekisobola kuwangaala mu mbeera efaananako bwetyo ng'olina emirembe abakadde bo bakyali mu nnaku. ddayo basekeko nga bwobakaabizza. nabbi namugaana okusenguka, ekikulaga nti abakadde bakulembezebwa mu mulimu gwonna gwe waali badde osuubira okukola gw'oyinza okufunamu empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, ekikulaga nti jihadi mukukulaga nti okuyisa obulungi abakadde kukulembezebwa ku bulimu gwonna. agamba nti sa'altu nabiya sallallahu alayhi wasallama, Abdullah ibn Mas'ud agamba nabuuza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayu amalin ahabbu ila Allah, nti nabbi mbuuliraayo omulimu ogusinga okubeera nga gwagalwa nnyo nga muganzi ewa Allah subhanahu wa ta'ala. qal as-salatu ala waqtiha, nabbi namugamba nti kwe kusaala esswala ng'ogisaala mu biseera byayo.
agamba qultu thumma ay nenziramu nemubuuza nti nabbi ate sola bwe mbangi maze mulimu kyoguddako okubeera nti gwe gusinga obulungi? qala birru lwalidaini, nagamba okuyisa obulungi bakadde bo. qultu nemugamba thumma ay ate bwe mmala okuyisa obulungi abakadde mulimu kyoguddako? qala aljihaadu fi sabilillah muttafaqun alayhi, namugamba okulwana mu kkubo lya Allah. kyobola abafukaha abamanyi ba fiqi bafuula istidhanu lwalidaini shart min shuruti ljihaadi, bafuula nti omuntu yenna agenda okulwana jihaadi amala kufuna lukusa okuva mu bakadde be, bakafuula akakwakkulizo akogenda okulwana jihaadi. togenda mu jihaadi ngaomukadde takukkiriza, omala kumusaba lukusa nomugamba nti maama taata ngenda kulwana mu kkubo lya Allah, bwakukkiriza ngaogenda, bwaba takukkiriza ngaosigala awamu n'obulungi bwa jihaadi. naye nabbi agambye nti omulimu ogusinga obulungi oluvanyuma lw'essola kubeera ngaomuntu ayisa bulungi bakadde be. badu ba Allah tabaraka wataala, fabirru lwalidain ibadallah sababu lidukhuli ljanna wa da'watuhuma mustajaba. badu ba Allah tabaraka wataala okuyisa obulungi abakadde, fabirru lwalidaini ibadallah sababu lidukhuli ljanna, okuyingiza ejjana eno gyetunoonya omuntu asobola ogifunira mu bakadde. omuntu ejjana esobola okugaana mu sola, ejjana esobola okugaana mu hijja, ejjana esobola okugaana mu zaka, naye ate omuntu asobola ogifunira mu bakadde. okuyisa obulungi abakadde yemu ku nsonga eziyingiza ejjana. wakadhalika n'okusaba kw'abakadde zezimu ku dduwa ezanukulwa. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam, alwalidu awsatu abwabi ljanna fain shita faadi hadha albab aw ihfadhu rawahu tirmidhi wa hasana. nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti alwalidu, omukadde, bakadde bammwe, awsatu abwabi ljanna, gwe mulyango ogwa wakati ogw'omujjana. bamanyi bakivunula mu bigambo bingi. ayagala ejjana, abakadde be bali gwe mulyango gwo ogw'ejjana. naga nti fa inshita, bwoba oyagadde, faadi hadha albab, ogw'omulyango gusuulirire oleme gufaako, aw ihfadhu, oba gukuume, oba gukuume omulyango gw'ejjana. kyobulaba abantu bangi olwaleero bafiirwa dda bakadde baabwe, emiryango gyabwe ejjejjana egimu negiggalwawo. kati balina kwefaako nnyo okulaba nga butya bayingidde batya ejjana. nabbi kyaga nti abakadde bwoba okyabalina mulyango mu miryango egyejjana. bwoba oyagala ogw'omulyango gukuume, bwoba toyagala oli waddembe okubeera ngaogufiirwa. bakadde baffe, omuntu yenna akyalina abakadde amanye nti ejjanayo ekyaliwo, akyasobola okubeera ngaagifuna ng'ayitira mu bakadde be. wajaa rajulu ila ibuni umar radiyallahu anhuma, omusajja yajja eri abdullah ibuni umar sahabi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam, yasaluhu ani dhunubi iqtarafaha, ng'amubuuza ng'amuga nti nina ensobi ze nakoze, nina amazambi ge nakoze abdullah ibuni umar. faqal abdullah ibuni umar namugamba tafirru min annar wa tuhibbu an tadkhula aljannata, namuga nti oyagala kudduka muliro era owulira oyagala okuyingira ejjana? qala i wallah, namuga nti kituufu, nziruka muliro kyekindeese okubuuza, era njagala kuyingira jjana kyekindeese mu maaso go. qal, namuga nti ahayu walidak, bakadde bo webali balamu? abdullah ibn umar abuuza omusajja nti ahayu walidak, bakadde bo webali? faqala indi ummi, namugamba nina maama wange yekka yaliwo, naye taata yajjuluka dda mubulamu buno obwensi taliiwo. qala fawallah, abdullah namuga nti ndayira Allah, law alanta laha alkalam, senga onoobeera ng'ogonzezza ebigambo awali maama wo, n'oyogeranga bulungi nnyo ne maama wo, n'otoyogera bigambo bya kiyaaya awali maama wo, n'oyogera ebigambo byategeera ng'oli ne maama wo. n'amuga nti wa at'imtaha at'ama, maama wo n'omuliisa bulungi n'emmere, abantu abamu kye batakyafaako nnyo. n'amuga nti latadkhulanna aljannata majtanabta alkabair, ejjana ojja giyingirira ddala ebbanga lyonoomala nga tozzeeyo okukola mazambi manene. amazambi amanene bw'onoogewala ng'olina maama, n'ogonza bugonza bigambo just waali, n'omuliisa bulungi emmere, bijja kukumala okubeera ng'oyingira ejjana ebbanga lyonoomala nga amazambi amanene ogewaze. ekigambo ky'okuliisa bakadde baffe, abantu bangi tuli mu kibuga, abantu bangi bagagga, subhanallah, endi eyaffe kizibu omuntu okumalako wiiki nga talidde ennyama, naye bakadde baffe abasinga bali mu byalo. ekigambo ky'okubaliisa, just abdullah ibn umar amuga kyekimu ku bigambo ebikulu. okuliisa omukadde
kyekimu ku bigambo ebisinga okubeera ebikulu. Singa mukadde wo omuliisizza emmere, singa mukadde wo omwambazizza engoye zetwambala ez'ebbeeyi, subhanallah, bulinaku tukyusa. Ekkeesi z'abantu zijjudde, naye abakadde baffe abamu balina ekkooti, ng'ekkooti ne bwagijjayo tasobola kutambula mu Kampala n'otambula naye. Abakadde baffe abamu balina engatto, bali mu byalo ng'engatto zirimu ebituli, stokisi zirimu ebituli. Ennyumba ze basulamu ennyumba nkadde, ennyumba yassubi wakulira abasajja basiŋŋaanibwa mu bibuga nga wallahi Allah abagguliddewo bagagga bali bulungi, buli kyeyeetaaga kyonna kifunira mu nnyumba nga tafulumye. Naye ogenda otuuka eri mukadde we, subhanallah, abamu bazimba nnyumba nga abakadde banaatera okufa. Omukadde obulwadde bumala kumunyiikirira ne bumuteeka emulago mwezi, omuntu n'agamba nti taata nayinza okufa, kansala amagezi tuzimbe ennyumba nyinza okuswala, era aba akyagizimba eri kuoperate, omukadde n'afa. Mugenda otuukayo nga yagizimbira abantu kumulaba, omukadde tasobodde wadde ogisulamu. Abdullah ibn Umar aga nti bw'oba oyagala ejjana, bw'oba oyagala ejjana, gonza bugonza bigamba wali mukadde wo. Mukadde wo muliise kamere. Abantu tusiibye ebisibo bimeka, bakadde baffe nga bali mu byalo basiibulukira kawunga. Abantu bambadde engoye mmeka ku Yidi, bakyala baffe ne bambala, gwe n'oyambala, abaana be ne bambala. Ennyama eya dhuhiya bwe bali lunaku lwa Yidi n'osala n'ogabira banneiba, naye nga abakadde gye bali mu byalo, abakadde sukaali, subhanallah, tebamulaba, bye bamwesonyiwa. Sabbuuni abakadde bamwesonyiwa, naye Abdullah amugaye ebintu bibiri byokka jasi, gweyisa bulungi mukadde mu bigambo. Ekyokubiri, muliisa akamere, muliisa akamere. Tulabye abantu bangi nga tugenda nabo mu byalo bakadde baabwe ng'agula ebokisi ya mineral water n'agenda nayo n'agiteeka mu buutu, n'aga nti ebbanga lye nnaamalayo eruweero sijja kunywa amazzi g'eruweero, naye nga amazzi g'agaana okunywa ge yakulirako mukadde we ganywa buli lunaku. Ye n'ateeka mu mmotoka bokisi ya mineral water namba oba bbiri, n'aga nti sijja kunywa amazzi g'eruweero, tegali safe. Abakadde amazzi ge banywako gwe toyagala ganywa, kubanga olaba obulamu bwo bwa bbeeyi okusinga abakadde. Naye Abdullah ibn Umar aga nti buli muntu yenna ayagala ejjana abakadde asobola ogifuna. Wa da'watuhuma mustajaba, era n'okusaba kw'abakadde kwanukulwa. Omuntu yenna bw'oba oyagala ebintu byo bitambule bulungi, lwaki tonoonyako ku dduwa z'abakadde nga tonanoonya dduwa ya seeka, nga tonanoonya dduuka ya muwalimu? Lwaki tonoonya ku dduwa ya mukadde wo? Abakadde subhanallah bye baagala si bingi. Bakyala baffe tubagulira engoye ne bazigaana, naga nti olwo sirwambala, baziyinamu n'amannya. Naye omukadde kizibu nnyo gwe gy'okigezesa ogula olugoye olumuwe olaba oba ayinza eddugaana. Ne bwe nolwabeera nga lwe lusinga okubeera olwalayisi, era bw'onooluwa mukadde wajja kusiima gaisula, wallahi Allah akuteremu baraka, Allah akumalire. Naye mukyala we olumuwa n'aluteekamu mu keesi n'agaana oddwambala paka ekiseera ekituuka n'alugaba. Naye abakadde tasobola ddugaana. Lwaki tofuluma mu kutuba n'ogenda eri mukadde we n'omuweereza sente ku mobile money, twala 2 oba 3, olabe edduwa zagenda okuweereza. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba 3 da'awat mustajabat la shakka fihinna, ensaba za mirundi 3 zanukulwa mu maaso ga Allah, teziriiko kabuuza, teziriimu kubuusabuusa. Abantu 3 bwe basaba edduwa zaabwe zanukulwa. N'agamba nti da'watul mazlum, edduwa y'omuntu ali azamanyiziddwa, bwakusabira Allah kyasabe kyanukulwa. N'agamba nti wa da'watul musafir, n'edduwa y'omuntu wa da'watul musafir, n'edduwa y'omuntu atambula ali mu lugendo. Muntu bw'abeera mu lugendo edduwa gy'asaba Allah gyanukula. N'agamba nti wa da'watul walidun ala waladihi, rawahu Tirmidhi wa hasana, n'edduwa y'omukadde gy'asabira omwana we. Abakadde abamu banyiivu, naye just okumusesa nakkakkana ku busungu n'akusabira edduwa kiyinza okufuuka ensonga Allah n'akugulirawo ebintu ebirala byonna, kubanga edduwa yo okyagiyina. Abamu twogera bino abakadde tebakyabalina, naye gwe osobola okuba nti okyalina chance efuluma muziki n'omukubira essimu n'omugamba maama embeera sinnungi naye nsabiraako Allah ntereeze. Bw'anaakusabira Allah bangi abakigezezzaako ne bafuna edduwa z'abakadde nga kwe bakyatambulira n'okutuusa olwaleero nga dduwa ya mukadde. Maduba Allah tabaraka wa taala, birrul walidain, okuyisa obulungi bakadde baffe, afdal wa min afdal wa anfa al ihsan al walad ila ala walidi aw li walidi da'watuhuma ila at-tawhid in kana munharifina an tariqi al-haqq. Nembeera ekyasinza okubeera ennungi omuntu gy'ayinza okuyisaamu obulungi bakadde be, wa min ahsan wa afdal wa anfa nawu al-ihsani, nembeera esinga okubeera ennungi omuntu gy'ayinza okuyisa obulungi bakadde be
dawatuhuma ila tawhid kwe kubakowoola okuva ku shiriki, okuva kusinza amasanamu, okuva kusinza amayinja, okuva ku lubaale bwe babeera nga bakyabikola. Tewali muntu ayinza kuyisa bulungi mukadde we ng'omuntu agenze n'agamba mukadde we n'amugamba nti maama twasiramuka, naye maama okusinza lubaale n'okusamira n'okumala abalongo si bya mbusiraamu. Ekyo gwe gumu ku miteeko gukyasinza okubeera waggulu mu miteeko egy'okuyisa obulungi abakadde. Wejjukira Ibrahimu alayhi salatu wassalam, Allah nti wadhkuru fi lkitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni anka shay'a. Ibrahimu yagenda aga taata wange mu mukwano ogw'ekitalo, n'amugamba taata lwaki osinza ebintu ebitawulira, lwaki osinza ebintu ebitoogera, ebintu ebitagenda kukugasa. Taata tosinza sheitaani n'ebigambo ayati nyingi ezaddako. Ibrahimu ng'ali ku mukadde we amubuulirira. Era ekyo tekibalibwa nti mukadde we omunyiizizza, era tekibalibwa nti mukadde we omuvumye. wakad jaat rukhsa ala adami taatihima fi maasiyati llahi azza wa jalla. Era Allah yatuwa n'olukusa okubeera nga abakadde ataawo tetubagondera, kubanga abantu abamu bayiga okusamira, ne bayiga okweraguza, ne bayiga okumala abalongo, ne basamira, ne baba ennyimbe. Ate abantu abamu babiyiga nga babijja ku bakadde baabwe nga balowooza nti eyo nawo min anwai lihsan, ndio okonako kuba kumuwuliriza na kumugondera. La, awo Allah yakugaana. Allah naga nti wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Abakadde baba bakusikasika nga bakunyiikirira okukozesa emikolo egirimu okugatta ku Allah, yagamba nti awo tobagondera. Naye ebisigadde ebyensi byonna abo bayise bulungi, ebirala mukolagane bulungi, ne bwe babeera bakadde bo nga si basiraamu. Ebbanga lyebamala nga tebakoola kukola shiriki, tebakoola kwabya nnyimbe, tebakoola kwalula balongo, tebagamba kusibayirizi, ebisigadde bakadde bo bayise bulungi. Era ekyo tekibalibwa nti obajooze, era tekibalibwa nti obanyomodde, kubanga okugondera Allah kyekisinga okuba ekyebbeeyi ate ku bakadde bo. Omugabo gwa Allah gwe gukulembera, then ogw'abakadde ne guddako. N'olwekyo omuteeko gukyasinza okubeera omulungi ogw'okuyisa obulungi abakadde, kasoola babakadde bo nga bakyali mu shiriki, bakoowoole mu nkoowoole ennungi, obabuulire nti okusamira n'okukola emikolo egitakwatagana na kusinza Allah subhanahu wa ta'ala byagaanibwa. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tabisiima. Baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, mu ngeri eyo okuyisa obulungi abakadde baffe, omuteeko omulala birrul walidaini kaffaratun lilkabair. Ebimu ku birungi era ebiri mu kuyisa obulungi abakadde, birrul walidaini, okuyisa obulungi abakadde, kaffaratun lilkabair, omuntu asangulwako n'amazambi amanene. Omuntu ayisa obulungi abakadde, Allah asobola omusangulako amazambi amanene agatasangulwako okujjako ng'omuntu akoze tawba. Jaa fi al-adab al-mufrad lil-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anna rajula ata ibn Abbas. Ekitabo kya Imaamu Bukhari bakiyita al-adab al-mufrad, mulimu nti omusajja yajja eri ibn Abbas radiyallahu anhuma faqal, namugamba inni khatabtu imra'ata, owange ibn Abbas nayogereza omukyala, fa abat an tankihani, nagaana, omukyala naŋŋaana okunfumbirwa, wa khatabaha ghairi, ate omusajja omulala nayogereza, fa ahabbat an tankihahu, omukyala nawulira nga ate ayagala genda n'oli amwogereza oluvannyuma gwayagala okufumbirwa. Omusajja azze ibn Abbas amubuuza, agamba nti fagarratu alaiha, nefuna ebbuba olw'ekikolwa ekyo omukyala kyeyali akoze, mwogereza naŋŋaana, ate omulala azze amwogereza ayagala genda naye, agamba nti faqataltuha, kyenakola omukyala nemmutta, omukyala nemmugjawo mu bulamu obwensi n'afa. Fahal liya min tauba, naye nange nina tawba wa Allah, Allah asobola okunsonyiwa kukoza ezambi lye nakola. Qal, Abdullah ibn Abbas namugamba nti ummuka hayya, mama wo ali akyali ku nsi kuno mulamu? Qala la, namugamba mama wange yafa. Qala tubu ila Allah, namugamba nti mama wo aba yafa, tubu ila Allah azza wa jalla wataqarrab ilayhi, wenenye eri Allah era okola emirimu egikusembeza eri Allah, mastata'at, okusinzira ku kyonooba osobodde. Fadhahaba arrajul, musajja n'agenda. Falamma dhahaba arrajul, musajja bwe yamala okugenda, Atwa ibn Abi Rabah, omu ku bayizi ba ibn Abbas, omugoberezi w'abasahaba, n'amubuuza
nti lima sa'alta wan hayati ummi, lwaki omusajja omubuuziza maama we nti maama we mulamu? Omusajja azze nga akoze ezambi ddene ayagala kulaba oba Allah asobola okumusonyiwa, lwaki ate omubuuziza bya maama we? Faqala Ibn Abbas namugamba inni la a'lamu amala, nti ze simanyiyo omulimu gwonna uqarribu ila Allahi azza wa jalla, nga gusembeza nnyo omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa, min birri lwalidaini, ogwenkanankananga okuyisa obulungi abakadde ababiri. Abakubanga maama we waali mulamu nalibadde mugabuga nti genda oyise bulungi maama wo, ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kikusonyiwa. Kyobula Imaamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala yagamba birru lwalidaini kafaratun lilkabair, yagamba nti okuyisa obulungi abakadde kikumala okubeera ngaokisangulwako nojjibwako mutango ogw'amazambi amanene, kikusanguzaako amazambi amanene. Nolwekyo basalafu salih bategeera obulungi obwokuyisa obulungi abakadde. Kyobalaba Uwais al-Qarni olwokuba nti yayisa bulungi nnyo abakadde be, musajja bamuyita Uwais al-Qarni tabi, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamwogerako n'agamba nti yatikum al-amdad min ahli Yaman, abantu bagenda kujja, abanoonyi b'obudamu bagenda kuva e Yemeni, naye mulimu omusajja ayitibwa Uwais al-Qarni, mulimu omusajja ayitibwa Uwais al-Qarni, Uwais ibn Amir al-Qarni. N'agamba omusajja oyo bw'abanga azze ne mumulaba asaba edduwa neyanukulwa, buli muntu yenna ayagala okusaba Allah yanukulwa edduwa ye, agamba nga omusajja oyo n'amusabirako. Umar ibn Khattab ku mulembe gwe bwe yalabanga abantu bajja nga bava e Yamani, buli abaatuuka nga babuuza nti afiikum Uwais ibn Amir, abaffe mumwe abazze mulimu Uwais ibn Amir, ne bamugaa taliimu, abo ne bagenda. Abalala ne bajja paka abantu ne bajja n'ababuuza nti Uwais ibn Amir mumwe mwali, ne bamugaa nti ye mwali. N'amutuukako n'amulaba nga ebitendo byennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallam byamwogerako nga abiina. Yatuukibwa yalwala olukuku ne lumuwonako, n'asigaza mawdi dirham, ebisente byamusigalako. N'amugamba nti nsabiraako Uwais, n'amusabira. N'amugamba nti nawulira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'akwogerako ng'agamba nti Uwais agenda kujja, naye omuntu yenna ayagala okusabirwa Allah yanukulwe agambe omusajja oyo amusabire. N'amugamba nti olagawa? N'amugamba nti ngenda Kuufa. N'amugamba nkuwandiikira ebbaluwa eri omukulembeze akulembera Kuufa oyisibwe bulungi? N'amugamba aseetaaga, nze okubeera mu bantu abawansi kyensinga okwagala okusinga okubeera mu beebitiibwa, tompandiikira. Umaru n'atunuulira omusajja nga tamumala, naye n'avaawo nga Umaru n'ekitiibwa kye yasaba Uwais tabi ate amusabira edduwa, ng'ate Umaru ye yali badde asuubira okusabira oli, naye Umaru yagamba nti nsabira. Lwaki? Abamanyi bonna bagamba riwaya eri mu Musilimu nti omusajja oyo yayanukulwanga okusaba kwe olw'ensonga Nabbi yagibagamba nti ayina maama we, naye maama we amuyisa bulungi nnyo. Ekyokuyisa obulungi maama we kyamusiimisa ewa Allah, Allah n'amuwa n'edduwa ze nga zaanukulwa Uwais al-Qarni olw'okuyisa obulungi maama we. Era abamanyi abamu bwe baba boogerako baga nti ekyo kyekyamulemesa n'okujja okusinkana Nabbi okufuuka sahaba. Yali asobola okufuuka sahabi mu basahaba bannabbi, naye olw'okuba nti yalina maama we nga tasobola mumulekawo, nekimufiiriza okubeera sahaba, nekimufiiriza okubeera mu basahabi bannabbi, basahaba bannabbi n'atabeera sahabi. Lwaki? Lwa mukadde we gwe yali ayisa obulungi. Kyobula abasalafu salih bategeera bulungi nnyo ekiyitibwa abakadde. Aqulu hadha alqawl astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal barru karim wa huwa at-tawwabur rahim. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. بدبا الله تبارك وتعالى وكيس وبرونجا بكدب بالسلف الصالح حسن البصري رحمه الله تعالى يقام حق الوالد أعظم وبر الوالد ألزم. yagamba nti omutemwa okuyisa obulungi taata kirungi mu birungi Allah subhanahu wa ta'ala era kikakafu. Naga nti wabirru lwalida, ate okuyisa obulungi ennyo maama alzam, kikakafu nnyo ate okusinga ku kiri ekisoose. Kyobula abasalafu salih bategera obukulu bwa maama. Ibn al-Awn al-Muzani rahimahullahu ta'ala lamma nadatuhu ummu wa ala sawtahu ala sawtiha ataqa raqabatain. Waliwo omumanyi mbatukulembera bamuyita Ibn al-Awn al-Muzani
maama we lunaku lumu yamukoola n'amuyita, n'addamu mu ddoboozi nga gwanvu ng'ayitaba, n'ayisa ku lya maama we. Olw'ekikolwa ekyo yakola, yalina abaddu babiri n'abata, naga nti abaddu bano mbatadde olw'ekikolwa kyenkoze, okuba nti eddoboozi lyange ndisitudde ne libeera waggulu ku lya maama wange. Bategeera bamaama baabwe. Kyobola Abi Hurairata radiyallahu anhu kullama kana yuridu an yakhruja ila al-amal, buli onna lwe yayagalanga okufuluma Abi Huraira ng'agenda okukola, yayimiriranga mu mulyango gw'ennyumba ye, n'akoola maama we yali asula sayidi endala, n'amutoolera salaamu, n'amusabira edduwa. Deni ne bwe yakomangawo ng'amala kutuyimirira mu mulyango nga tannayingira, n'akoola maama we, n'amusabira edduwa, n'alyoka ayingira mu nnyumba ye. Bategeera obukulu bw'abamaama baabwe, nga tasobola kukulembeza kintu kyonna ku maama we. Faalamu ya ibadallah, baddu ba Allah tabaraka wa taala, tulina okumanya mahma faalta liwalidaika, nti buli kyonna kyoyinza okukolera bakadde bo, fala tastatiu an taqula annaka qad addaita haqqahuma, tosobola kugamba nti osasudde abakadde kyebakukolera. Kyonna kyoba osobodde okubakolera, oba bagulidde emmotoka, oba bazimbidde ennyumba, oba bagulira engoye, oba balambula buli wiiki, oba bakoledde buli kyonna kyowulira nti okisobola okukikolera bakadde bo, la tastatiu an takuna kad addaita haqqahuma, tosobola kugamba nti abakadde nze mbamaze, abakadde nze mbayambye nemmaliriza byonna byobakoledde. Kobeere ng'obajjanjaba buli lunaku, omukadde lwalwala, waliwo abaana subhanallah batali babuvunanyizibwa, obasiŋŋana nga bajjanjabye mukadde waabwe just mwezi gumu, n'omusiŋŋana n'omubuuza Sulaimaani, taata ali atya? Naga taata atusumbuwa ennaku zino, mwezi mulamba tetukyakola, taata abasumbuwa. Abazadde abavubuka bamubogera, muzeeyi atusumbuwa ennaku zino, wali ku kitanda, noga nti senga afudde n'awummula. La ilaha illallah. Omuntu ayinza okiyisa mukamwa, muzeeyi atusumbuye, noga nti senga afudde n'awummula, naye wallahi gyagenda teri kuwummula. Naawe oyinza okufuna mu baana babagenda okugamba ekigambo ekifaanana bwe kityo. Buli kyonna bwe kyowulira nti wali okikoledde bakadde bo, buli kyonna kyowulira nti wali okikoledde abakadde, teweebalanga nti omazeeyo kiki bakubanja kyoteekeddwa okubakolera. Lwaki? Olw'okuba nti ebigambo bingi abaatukulembera bye baatubuulira ebitasobozesa muntu kubeera nti asasudde mukadde we, illa an tajidahu mamluuka fatashtarih watuutiqa, okujjako mpozi ng'omusiŋŋanye muddu, ng'ali mu buddu, n'omugulayo mu baddu, n'omukomyawo, oluvannyuma n'omuta n'ava mu buddu. Mpozi kyoyinza okufaananako ng'asasudde mukadde we, naye tolina kyoyinza kukola kuno ku nsi n'obeera ng'osasudde mukadde we. Olw'ebyokulabirako bino byengenda okumaliza nabyo. Omusajja qala rajulu li Umara bn Khattabi radiyallahu anhu, omusajja yajja ewa Umar bn Khattabi n'amugamba nti inna li umma, nina maama wange, balaga minha alkibar, maama wange akuze atuuse mu bukulu, annaha la taqdi hawaijaha illa wa dhahri laha matiya, talina kyasobola kukola maama wange mu nsi muno olw'obukulu bwaliko, okujjako nga musitudde ku mugongo. Ekyo abaatukulembera abalongoofu bakikozesanga nnyo, nga bamaama baabwe babasitula ne ku migongo ne babeetoolooza kaaba, nga babakozesa tawaafu nga babasitudde. Naye onaagamba omusajja ajja wa Umaru, olw'okuba nti akoze nnyo eri maama we, alongoosezza, amugamba nti buli kintu kyonna nkikoze, maama wange ebbanga mu bukadde bwalimu talina kyasobola kukola okujjako nga musitudde ng'ali ku mugongo gwange. Fahal addaitu haqqaha, abaffe ntuukiriza maama byammanja? Qaala Umaru n'amugala tonnaba kutuukiriza. N'amugamba lwaki? Liannaha kanat tasna'u bika dhalik, olw'okubanga ebyo byonna byeyogedde maama we yali abikkolera, yali akusitula n'akutwala mu toilet, yali akuliisa, yali akunaaza, yali akwambaza, yali akukolerako buli kyonna yali akikolera. Ebyo byonna byeyogedde maama we yabikkolera. Wahiya tatamanna bakaaka, naye nga ayagala obeere mulamu kuno ku nsi osigalewo. Byonna gwe byobukolera mpyokolera maama we yabikkolera, naye nga ayagala obeere mulamu kuno ku nsi. Wa anta tasna'u, naye ate gwe obikolera maama wo. Wa anta tatamanna firaqaha, ng'ate gwe oyagala maama we ave ku nsi afe. Era y'ensonga lwaki ozza okubuuza nti nkoze nnyo, olaba oyagala kufuna buweerero. Ye yabikkolera ng'ayagala obeere mulamu, naye gwe obikola ogamba anaafa ddi, ogamba anaawummula ddi. Era kyo kikuleese n'okubuuza. Umaru n'atamumalaamu maanyi, n'amugamba nti walakinnaka muhsinu, naye olongoosezza nnyo okuba nti okoze bwotyo ku bakadde bo, mukadde wo n'omuyisa bwotyo batono nnyo abayinza okukikola. Wallahu yuthibu alkathiru ala alqalil, ate Allah subhanahu wa ta'ala
ebintu ebitono omuntu byakoze nga bitono Allah abisasulamu empeera ennyingi. Oba oliawo kokozaako Allah ajja kuwaamu empeera ennyingi. Tofaayo olongoosezza eri maama wo naye tolowooza nti omusasudde. Kyobola abasheekha omu ku baseeka baffe abali Saudi abamanyi abaliyo ennaku zino yanyumya kissa ey'omusawo. Omusawo gye yanyumya, omusawo yali mukyala. Omukyala oyo lumu aba ali mu ddwaliro ng'ajjanjaba n'ajjirwa omuvubuka ng'omuvubuka ali mu myaka nga 3 mu buwangaazi bwe. Omuvubuka n'ayingira n'omukyala ng'omukyala mukulu akuzeemu mu myaka, naye ng'omukyala oyo yali essaawa yonna akwata ekitambala kyo n'omuvubuka n'akisika n'akikuba ku ttaka, ng'omuvubuka aseka n'akitereeza. N'akwata engoye ze n'azisika, omuvubuka n'azitereeza. N'amuwandulira amalusu, omuvubuka n'ajjayo akatambaala ne yeesangula amalusu bw'ati ng'aseka busesi. Paka omusawo, omukyala yali musawo nga mukyala, n'awalirizibwa n'abuuza ono omuvubuka, n'amugamba nti oyo ani? Oyo ani? N'amugamba nti ono maama wange, naye alina obulwadde bwe muleese okumujjanjaba ng'endwadde zikwata abakadde, sukaali, puresha bwe bityo, muleese ajjanjabibwe wano. N'amugamba nti maama woono yakuzaala atya nga mulalu? N'amugamba nti maama wange oyo mulalu, era nsula ne maama wange sisobola kwebaka okujjako nga ngenda okwebaka mala kumusiba ku kugulu kwange, nzirira omuguwa ne ngusiba ku kugulu kwange, essayiri endala ne nsiba okugulu kwa maama ne yeebaka wali nange ne neebaka wano, aleme kunzirukako, kubanga bwe simusiba nzirukako n'abula ng'ate ye maama wange. Omusawo ne yeewuunya n'amugamba, taatawo yafumbiza atya omukyalo oyo, jjajjaawo yafumbiza atya omukyalo oyo nga mulalu ne batuuka n'okukuzaala? N'amugamba nti jjajja wange yafumbiza maama wange eri taata wange nga mulalu, naye eddalu waliwo eddalu erisirikamu, kati we lisirikiramu awo n'amufumbiza ng'asuubira nti oba oliawo omukyalo oyo alivaamu ezzadde eddungi, n'amufumbiza taata wange n'amuwasa. Naye taata wange bwe yabeera naye n'akizuula nti mulalu, watallaqaha, n'amuwa talaka n'agenda, okutuusa maama lwe yanzaala nga maama mulalu. Era nkuze bwe ntyo ne maama nga maama wange bw'atyo mulalu, nze mufaako. Omwana ne yeebuuza ti ono omuvubuka ng'ali ku levo nnene nnyo, ng'ali ku levo nnene nnyo mu kuyisa omulungi omukadde ono omulalu. Baba bakyali awo, waliwo TV zino zibateeka mu malwaliro, omukadde oyo omulalu n'alaba kaaba, kyava agamba mutabani we nti onontwala ddi ku kaaba, ntwala ku kaaba. Omuvubuka n'amugamba nti maama saggambye nti nja kutwala enkya, nja kutwala enkya. Omusawo n'addamu n'amubuuza nti omukyalo omutwala agenda yeetolola kaaba ng'ate tavunaanwa? Allah yamuggyako taklifu ga tavunaanwa kintu kyonna mu Busiraamu, oba asadde oba tasadde tavunaanwa. Lwaki otawaana naye nti omutwala ku kaaba? N'amugamba nti wallahi maama wange oyo saagala yeegombe kintu kyonna, era talina kintu kyonna kyansaba, wa ana qadiru alayhi, nga nkiinako obusobozi okujjako nga nkimukolera, era maama ajja kumutwala yeetolole kaaba akole umra. Omusawo ne yeewuunya. Oluvannyuma omusawo n'agamba nti lwaki omukadde ono omufuddeko nnyo? N'amubuuza nti akumanyi nti oli mwana we? Akumanyi nti ye yakuzaala? Omwana n'addamu ekigambo ekyakaabya omusawo. N'amugamba nti omukadde oyo tammanyi nti ndi mutabani we, era takimanyi nti yanzaala, walakinna Allah, naye Allah subhanahu wa ta'ala huwa ya'lamu bi annaha ummi, Allah akimanyi bulungi ye nti oyo ye maama wange. Omukadde takimanyi, era sikola lwakuba nti yabimanyi, naye Allah jalla waala yantonda akimanyi, ate ye yandagira okuyisa obulungi omukadde, akimanyi nti oyo yanzaala wadde mulalu, nze nina kuyisa bulungi bwento maama, okutuusa Allah lwali mujja mu nsi muno. Omusawo ne yeggalira mu kisenge n'akaaba n'agamba nti sami'tu anil birri, bulijjo mpulira kye bayita okuyisa obulungi abakadde, naye sikirabangako kifaanana ng'ekyo n'omuvubuka. Sirabangayo omuntu ayisa bulungi bakadde. Omukadde tategeera, takyawulira, naye amuyisa mu mbeera efaananako bwetyo. Tobulabanga mumaliza ekisembayo, fabirru lwalidaini, okuyisa obulungi abakadde, la yanqati'u, tekukutukawo, walaw ba'da mawtihima, ne bwe baba bamaze okufa. Kuba omuntu asobola okugaa nti obwedde oyogera ku bakadde naye abange tebaliiwo, bonna Allah yabajjulula banfaako dda, naye abaffe nange nkyayinayo kyansi ey'okufuna obulungi obuli mu bakadde. An Abi Usaid Malik bin Rabi'a as-Sa'idi qala, agamba bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, agatwali awali nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
idh jaahu rajulu min bani salama, omusajja namujjira nga ava mu bani salama wa bani salima, faqala namuga nti ya rasula llah, wange omubaka wa allah, hal bakiya alayya min birri abawayya shay'un, owange nabbi nange nasigazaayo akantu konna mu kuyisa obulungi bakadde bange, abirruhuma bada mautihima, kenyinza okubayisaamu obulungi oluvanyuma lwokuba nti baafa? Qala naam, namuga wadde bakadde bwe baafa naawe okyalina engeri gyoyinza okubayisaamu obulungi. namugamba ewa, naga nti assalatu alayhima walistighfaru lahuma, obasabira n'okwegayira allah okubeera nga abasonyiwa, wa infadhu ahadihima bada mautihima, n'okutuukiriza endagaano z'abakadde bo ze baaleka kuno ku nsi, wa silatu rrahim allati la tusalu illa bihima, n'okuyunga eŋŋanda zotaali osobodde kubeera ngaoyunga okujjako nga bakadde bo be baafuuka ensonga okubeera ngaoziyunga, wa ikramu sadiqahuma, n'okubeera ngaoyisa bulungi nnyo ow'ekitiibwa abantu bonna abaali mikwano gy'abakadde bo. Rawahu abu dawuda. abantu abafiirwako bakadde bammwe mwe mwasigaza ebyo, okubasabira n'okwegayira allah okubasonyiwa, n'okubeera nga balina endagaano ze bakola ozituukirize, n'okubeera nti abantu abaali mikwano gyabwe naawe obayisa bulungi. Kyobola Abdullahi ibn Umar yasingana omusajja mu kkubo n'amugamba nti owange nze mmanyi taatawo, oba taatawo yali mukwano gwa taata wange. Abdullahi ibn Umar najjako ekitambala ku mutwe kyeyali alina n'embalaasi kwe yali atambulira, n'abikwata n'abimuwa, n'amugamba nti ekyokugamba obugambi nti omanyi taata wange oba taatawo yali mukwano gwa taata wange mbikuwadde, nja kufunamu empeere wa allah subhanahu wa taala, kubanga mukwano gwa taata abawa bbeeyi, mutwalira mu kifo kya taata. Abantu abamu abatalina bakadde bammwe, bakadde ba taata bammwe, mukwano gyabwe abaali bakola nabo be mulina okuyisa obulungi n'okubeera nga muyitira okusabira bakadde bammwe. Badu ba allah tabaraka wa taala, ibadallah, idha kana birru lwalidaini unwana lissaada wa dalila ala alakli walmurua walwafa fa inna aluquqa unwana alshaqai wa nadamatan walkhusrana wa khuruji amma sharaa allahu tabaraka wa taala min muqabilati alihsan bilihsan. bwe kibeera nga okuyisa obulungi abakadde kyekimu kubiraga okwesiima n'okubeera obulungi kuno ku nsi, ate okubajemera kabonero akalaga nti okufaafaganirwa kujja mu maaso, n'obutawangaala bulungi, n'okubeera nga ebizibu bigenda kukujjira. Okujemera abakadde ate allah subhanahu wa taala lwali batuwadde obulamu kyetugenda okujja tusomese biidhnillahi taala, lwali tubadde kubayisa obuyisa obulungi, naye ate okubajemera, okubayisa obulungi kabonero akalaga future nti ejja kuba nnungi, abaana bo bajja kuyisa bulungi, ojja kufuna baraka, ojja kwesiima. Kale ate okubajemera ako nako kabonero akalaga nti obulamu bwo bulimu ebizibu. Ne ku nkomero okuyisa obubi abakadde kimu ku bibonereza ebigenda okufuukira ettabbo okuyingira omuliro jahannama. Kuba nabbi yabala okuyisa obubi abakadde nga lyerimu ku mazambi agakyasinza obunene asatu. Nabbi gayogera mu hadisi, amazambi agakyasinza obunene asatu mulimu okujemera abakadde. Waliwo subhanallah abantu abamu bakadde baabwe la ilaha illallah nga tebabalabawo mu nsi muno, ng'alina omukyala yagobawo abakadde awaka, omukyala tasobola kwogera kigambo, omukadde nayogera. Abo nabo mwe bali muno mu nsi, baganda be bonna yabagobawo jasi mukyala, abalala mikwano, abalala mirimu, abalala mukadde namuwola sente, omukadde namukola ki. Abakadde nabo basobola okusobya nga naffe bwe tusobya, naye omukadde taviikako, kubanga abakadde abo olumu basaba ne allah subhanahu wa taala okubawa omwana, ne basaba allah tuwa omwana, naye ate gwe tewasabako bakuzaale. So bwe baba bayita mu bulumi ne basabalako ne allah bafune omwana, fuuka kyengera kyabwe ku duniya ne ku akhira lwogenda okwesiima. inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidun majid. allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidun majid. allahumma ighfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alahya'i minhum walamwat. rabbana tawaffana muslimina walhiqna bis-salihin. rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna asghara. rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna asghara. rabbana tawaffana muslimina والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر جميع موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.